Musiikudde entalo poliisi ezze ne kamera ekebedde wansi w'ekitanda. Palaso akyawonda muliro kaakano akatambi ku bibadde bigambibwa nti no oba abadde ategeeza mwana mulenzi munnange ate Fiki Gaza esayidi eno wuli ate munnange byabadde akakasa mu katambi ate nga ku sayidi y'emu munnange ne Spice Diana oluvannyuma lw'embeera ku ye ne Uncle Shumi munnange wuuno ayimbyewoko oluyimba esayidi eno ku bibadde bigambibwa nti no oba abadde agamba mwana muwala munnange ate Uncle Shumi esayidi eno. Ngenda kubeera nga ntandika ate wali ne mwana mulenzi munnange ate Palaso ate Masa Wonjije n'omuyimbi munnange ate Spice Diana. Nakano akatambi kabadde kagetinga viral wali ku mukutu munnange ogwa TikTok ng'awanda bitya munnange n'omuliro ku bigambibwa mbuno abadde agamba Fiki Gaza. Jjukira nti no Fiki Gaza akyali mu kkomera munnange sayidi eno. Kakati nno wulira munnange ate Palaso engeri gy'abadde akakasaamu munnange esayidi eno. Katono nnyo ate mmale nkuze ne Spice Diana. Musiikudde entalo poliisi ezze ne kamera ekebedde wansi w'ekitanda. Wali amagi wali olubugo baanisa ebyama byo bulijjo abantu obagamba olina ssente bulangitiyo ne kawala kange akapitu kagigaana ogitwala ku ssomero kagana no daddy no 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 gwe mujyatereera bwekityo nno munnange ate bwekitambudde esayidi eyo ku mwana mulenzi munnange ate Palaso era nga bwe nti bwe mukyekinzeeko kati kankugyeko ate nkutegeezeko wali mwana muwala Spice Diana abadde ali mu kuyimba oluyimba lwa Moze Radio esayidi eno. Oluyimba lwa Moze Radio sigenda kubeera nga ate nga nkulwisawokko kansooke nkweko ku katambi wali anti gabadde gatambula nga bagamba nti nooba abadde ayimbira mwana muwala nti Uncle Shumi munnange anti embiranye egenda mu maaso ku ye ne Uncle Shumi munnange ebitambula esayidi eyo. Kakati nno kekano akatambi akabadde kagetinga viral ate ku mikutu egy'enjawulo kansooke nkakuwe ate Masawo lyange olisize nfuufu ogambye abantu ebyennyanja byange byentunda bufundu amagoba gange gakukwasa essara songa amanyi gange batoyagala okufuna mangu oyagala binneme ebyange byononeke bwekityo nno munnange wekitambudde esayidi eyo era nga bwe nti wenkyekinze ku bantu bano Spice Diana kw'ossa ate ne Palaso ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo n'ebirala.